Abakyala abasiraamu mu Ndeeba ne Kabowa bakungaanidde ku muzikiti gwa Diniya mu Ndeeba mu musomo gwabwe ogw'okukuza olunaku lw'abakyala wamu n'okwekuba mu ttooki ku ngeri gye batambuzzaamu ekisiibo eky'omulundi guno mu maka gaabwe. Mu musomo guno bakizudde ng'obutabanguko mu maka bweyongedde ku basajja abawasa abakyala abasukka mu omu kyokka nga tebalina busobozi. Singa omusajja akwata 50,000 omwezi guno gwa Ramadani olina abakyala 3 oba olina abaana 6 n'okwata 50,000 oziteeka ewaka gwe n'ogenda olya emitwalo 3 mu woteeri mu kuziibulukuka ddala olaba ezo nga mpisa. Abantu mwagala kubeera nga muyisibwa bulungi abakyala naye mbwanga omusajja tomanyi school fees nti omwana bamuwera school fees. Kati okumalawo embeera eno abakyala bakubiriziddwa okwetandikirawo obulimu obutonotono mwe basobola okujja ensimbi okuyambako ku nnyingiza y'awaka. Sente ekisinga okutabangula amaka kubeera nti riziki yeekuttemu mu baami ate nga abaami buli riziki we yeekwatamu abakyala ffe tunyigirizibwa lwaki akuleetera 2,000 ye tebimukwatako. Engeri gye kiri kiseera kya kisiibo abakyala bakubiriziddwa okuva ku bikolwa ebikyamu gamba ng'okufuuwa emmindi n'ebirala ebitakkirizibwa mu busiraamu ebiviirako abasajja okuva mu mbeera. Essaawa ez'amagaribi olaba dipatimenti etunda taaba obalaba nga bagyeyunira bagenda kugula taaba gwe bagenda okufuuwa bafuuwa taaba n'amannyo ne gakuba ne gakuusiira naye nga mwezi gwa Ramadani byonna eba byewala. Bano era basabiddwa okukozesa ennaku 10 ezisigaddeyo mu kisiibo okusabira amaka gaabwe gatebenkere n'abaana baabwe. Bannange bakyala bannange mufungize twagala nnyo tulo naye tulo tutugendeeze. Abadde azuukuka ku ssaawa 10 kati zuukuka ku 9 musabe Allah omulaajanire muno mulimu ekiro mu biro ekya Lailatul Qadr. Mu ngeri y'emu ab'emityana okukuza olunaku lw'abakyala basazeewo kugenda mu masomero okwogera n'abaana ab'obuwala. Ku ssomero limu Musa High School abawala basomeseddwa butya bwe basobola okufuuka ab'omugaso mu ggwanga. Tubeere abakozi tusobole okubeera nti tuvuganya ne ku mutindo ogw'ensi yonna oba ogw'eggwanga lyonna bali abasajja oba abalenzi tubeere nga naffe tubasingako kubanga bo batuyisaamu amaaso balowooza tuli banafu. Eno babanguddwa ku nnyambala okweyonja enneeyisa n'ebirala. Bingi ebintu ebizze ku mutimbagano be mulaba ebintu ebyenjawulo abawala bye bakola okwambala obubi n'okweyisa mu ngeri etasaana. Omwana omuwala alina okwambala obulungi talina kweweebuula. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu e Mengo Joseph Kawuki awadde abaana ab'obuwala amagezi okutandika okukolerera ekyo kye baagala okubeera nga bakuze mu myaka emito. Omuntu kola ebyo ebinaakufuula omukyala ow'omugaso okusookera ddala eri ggwe wennyini eri abantu abakuli okumpi ne b'oyinako akakwate ate n'eri eggwanga lino okutwaliza awamu. Era bagambye okubeerako n'abantu ab'omugaso be beegomba kibayambeko okubalungamya. Nange nja kubeera ng'omukyalo oba okumusinga kwate gwe olina emikisa okyalina obulamu buwanvu olina b'olabirako oluusi ye ayinza okuba talina bye yakola ki bye yalabirako. Okubangula abaana ab'obuwala kiwanuuzibwa nti oba obangudde eggwanga n'olwekyo basaanidde okuteekebwako omulaka okuviira ddala ku myaka emito basobole okubeera ab'omugaso mu ggwanga.